ja kujibasomera yonna mugitegeere tongera okubanga tugoberera ensonga reka tweyongereyo ekiseera kyatandika okubanga kyeyongerayo yes n'ensonga z'amataka tujja kwongera okuzireeta nami webale kungulira data oyo omukyala yangulidde data yesterday bamuyita nami Leonard yangulidde data thank you so much webalire ddala mukwano gwange webalire ddala kadata nakalabye mukwano reka tweyongereyo kakati ekiseera kyagenda maaso n'okubanga kyeyongerayo era omukwano ne gweyongera okubanga gufuuka ogw'ekimmemmete okutuusa jjojjuuzi ly'abalamu newankubadde bino ebirala bibadde bizze bibeerawo wabula ku mulundi guno kigambibwa tikyasusse ew'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 29 naku lwali lwa Mande olugambibwa nti Haji lwe yakwatibwa era nga kwolwo olunaku lwakeeranga olunaku olulala naye nga waliwo ko obusambatuko obwaliwo ekiro kyonna era nga baakeera mu kuyombagana newankubadde nga kwolwo olunaku lwennyini era abaana baali beetaaga school fees Haji n'akwata school fees n'amusasulira n'omwana ono Nisha agambibwa okuba nti yeebakibwako kitaawe era omwana ono nga taata yasuza ayombye n'ennyina yajja n'asisinkana kitaawe kyeyava amugamba nti taata mbadde maama abadde aŋŋambye nzije yagamba dadi neeta bantumye school fees ko Haji kyeyava amubuuza nti oyogeddeko ne maama wo kyeyava amugamba nti ye maama era yansindise none ssente bwekityo omusajja wattu yakwata mu nsawo ze n'ajjayo akasente n'akawa omwana ono Nisha agende ku ssomero wabula mu kaseera ako byonna ebyali biriwo Haji yali amaliridde kubanga kwolwo yali ali mu kutikka okuddayo eggwanga lya South Sudan yagenda mu maaso n'okubanga akakkalabiza emirimu gye nakugambye bino ebimu ojja kuba obigoberera kagolowooza nti eringa firimu naye njagala ogiwulirize osobole okutegeera nti ensisi nnyangu ng'ennaku z'omwezi 28 before waliwo message gye nakugambyeko eyawandiikibwa omukyala Hajjati ng'agiweereza Haji mu ssimu ye nalabyeko ng'amugamba baby Samukamane message bwetu nga bwesoma bwetu bweri baby Samukamane message egamba yes baby Samukamane enviiri zange zikaddiye netaaga okukola mu call repair mu message Haji mu kumuddamu yamuweereza okay namuddamu okay era Haji agamba kolo sente mitwalo 10 yagireka ku mmeeza mugamba engeri ng'ambe bya repair nti kale kwate mitwalo 10 ogende weetereeze bw'otunya mu chats z'abano babadde beyita baby Hajjati abadde akozesa nnyo akagambo baby ne akagambo love era nga buli wabadde ayita Haji abadde amuyita baby oba love Haji munzira muye abadde si muntu wa bugambo buwaniriza wano njagala owulirizewo bulungi okusinza ku bye nalabye Haji abadde si muntu muwaniriza nnyo owa baby honey kusa ku chats ze nalabye naye ono omukyala ye abadde atambulira nnyo ku kigambo baby honey baby honey Haji lwe bamukwata ng'avudde ewaka yagamba Hajjati nti ngenze naye nnyinza obutadda bwe kinaabanga embeera ya wano teteredde ngenze naye Hajjati abadde akozesa nnyo akagamba Hajjati ti naye Hajjati nnyinza obutadda
singa embeera enaabateteredde mu maka muno musajja wattunga omuntu omulala yenna agenda okukola kyava akwata ensawo y'omwali engoye ze ze yeepaakingira afulume aviire omukazi nga yakava ewaka era abakazi abayita baby honey nga yakava ewaka nzirayo njagala kutuuka ku nsonga y'akazibwe luutu ye tukyamuliko nnyo nkuzimbira emboozi okutuusa ddala ku mboozi ya luutu kati bino bye mbagamba olwayo mbadde ne basisita ba famire ku bimu ku byogeddwa ebingi ennyo bye ndi mugezaako okutemaatema n'ezimu ku messages ezange zempandiise wano zenfunye kakati Haji bw'ava ewaka kuva ku ssaawa 4 message ezaddamu okukubibwa zaabanga za kumuvuma na kumugulangira byonna omukazi ng'aweerereza kumu voice notes ez'amaanyi ng'amuweerereza kumu message ez'amaanyi ezimuvuma okumutyoboola ng'amugamba ebigambo byenjagala okukuddamu nga tannamu kumuddamu yamuweereza obutambi akamuwala we gwava okuwa ssente agende gwava okuwa ssente agende ku ssomero yaddamu okulaba akatambi ku ssaawa zaali waliwo essimu ezamukubirwawo zonna ez'okuyomba kati njagala tubuukewo tugende mpolampola tusobole okutuuka ku kinyusi ku ssaawa zaali ziterera ssaawa 10 ez'akawungeezi ko lwe bamukwata n'alaba akatambi nga kajja ku ssimu ye n'akala ne bujjirako obungi nga kuliko akatambi k'omuwala gwava okuwa ssente ng'ali mu uniform nga asibye ne kaveeri ka white ng'ali mu uniform ng'omwana alumiriza taata we nti anneebaseeko ng'alumiriza kitaawe nti amwebaseeko era Haji nga akyalaba akavidiyo ako tekyatwala ddakiika 5 Hajati n'akasiimula era ne mu chat ziraga nti Hajati yasiimula yakozesa eri enkola gye bayita ya delete for everyone n'adeletinga bw'amala okudeletinga Haji kyeyava amuddamu n'amugamba mu audio gye nawuliddeko Haji n'amugamba naye tolabanga naawe ky'oyagala tokimanyi eno oli ku byanjaga eno ate bya mwana kati ekituufu kyekirwa kikyosinga okwetaaga n'amugamba naye alhamdulillah kigambo kyeyakoza kyali kyalusiraamu munansonyiwa abayisiraamu basi kyatudde bulungi amugamba kati ekituufu kyekirwa nze binsobedde n'amugamba naye bw'obanga lyekkubo lyosazeewo okukwata eryo alhamdulillah Hajati mu voice note n'addamu n'amuddamu nti ngenda ekirungi nti chats ziba ziraga Hajati yabideletinga nga bwe yaweerezanga ng'abideletinga naye ng'abiweerereza mu kyetwandise delete for everyone kati wano ku WhatsApp ebeekulaga nti message deleted you get my point right so mu audio ezo ng'amugamba gwe ngenda kukomya yita sister wo mu audio gye nnina yita sister wo program bagita sekanyo lya extra the undercover ye program gy'owuliriza bagita sekanyo lya extra the undercover n'amugamba gwe ngenda kukomya era ogenda kundaba akanvaamu yita muganda we gwayogerako Hajati era bona ogenda ku YouTube channel yange ya Next Edition TV bona ogenda ku Next Edition TV ojagirabo Hajati gyali mutadde yawo gyali awo yagamba
ngenda kukomya Haji mu audio ye na amuddamu mu audio ya Haji amuddamu amugamba nze mbadde nkusaba onpaakingire ne buli kimu ekisigadde yeewuwo mu audio mbadde nkusaba ne ku byendese yeewuwo byonna bipaakinge sina mu edit gye nkoze bwet audio bene byonna ebisigadde byonna bipaakinge obimpeereze nkuviire ngende nkuviire eyenjaga gy'obadde ontabulira uliriza eyenjaga gy'obadde ontabulira ngende eyo eri nfuna abo abalala abanaagigumira oba wali ondabyeko n'enjaga njagaloze odi eno bulungi odi abadde eri confusing nenjagala njikuddiremu odi abadde esooka ku soundinga ng'eri somehow confusing but in actual sense we analyze things okusobola okuwa information eri eri mugundi eri mu mazima n'obwenkanya Haji yamugamba bw'ati mpaakingire engoye zange zonna eziri eyo byonna n'ebisigaddeyo obimpeereze gwate enjaga eyo gy'ontabulira nkuviire ngende abo abanaasobola okuŋŋumira n'enjaga yange oba wali ondabyeko nayo kati obuzibu bwe tulina basilolaana waliwo omuzungu kyayita stupidity of understanding abatasobola kulowooza nti tasobola nakuwa puroguramu eno obudde agiwulirize ali mu kusagambiza nakwasaamirira I'm sorry to mention mu pre audio tomanyi na reason why we don't play those audios tasobola nategeera ye mu bwongo bwe tasobola na mu bwongo bwe yakuteeka na bwongo kirowooza lwaki meya audio tas praying but with the facts mujja zitegeera ye mu bwongo tasobola nakozesa de psychology yadde mu bwongo bwe kubanga alaga nti kale na reasoningako akatono ne yekakako n'agamba leero kantegeere lwaki meya tuwa emboozi eno aliwo atasobola kutegeera bwongo butono obufunda ate bw'owulira nkukyayi nkumbanyiza ennyo nga mbavumyemuko ng'ogendako ku live y'omulala nga naye olaba naye nze nkuvuma ne nkuddamu wano n'omulundi omulala bw'owulira nga gundi ng'ogenda kuzaaba akabaata bali ng'ogenda kuzaaba akabaata abawemuzi ababalagirira eddagala erifunza eddagala y'amaanyi g'ekisenge ezo nazo live gyeziri live ezo nazo gyeziri ez'okusabanga buli kaseera nsampaayo mpaako tolizala kyene kiremalema n'ezo live nazo gyeziri but here we need people abasobola okutuula ne baanalizinga issues accordingly nga basobola okubaako we batuula n'ensonga ne baziwa nja kwebaza omukyala ankubidde ava mu United Nations mbadde nfessa ne ngamba wulira abantu abali ku live kyovula abawane waffe tetugenda kukkirizaako ku bantu bagwe kwa tulinako abantu ba ministers manyi kwe bali minister nakiwala kingi manyi ko oli n'abalala abamuli mugundi mu for you abagoberera n'ababaka abalala ba parliaments n'abalala mwebale kubanga mugoberera program ebagita sekanyo lya extra the undercover Haji bwe yakwatibwa Haji bwe yakwatibwa Haji nga ku ssaawa 10:30 Haji bwe yakwatibwa
ku ssaawa 10:30 Haji nga amaze okulaba akatambi ako. Amaze okulaba akatambi ako. Agamba tewayita ddakiika 30 waliwo abasirikale abajja Patricia banne yabagambe Patricia wifi yajiguze banne temunenya temugamba atem todamu mubuuza mulabe wala mubuuza message Patricia big up yakikozeeko temutya yakikozeeko era leero tewali kwekwasa wadde tewali kwekwasa buguma leero nga litye ya rabbi ku ssaawa zaali 10 eri abasirikale abajja era abaali wabweru emutundwe ewa Haji kibaba bagamba Haji nti eri abasirikale abakunoonya kubanga Haji alina byali amaze okutegeezaako nti omukazi byendese wakeyo si birungi era bagezaako okumulabula dduke. Haji kyeyava abagamba nti kino kyendiko sirina kye nakoze Allah atandise kino era yagenda okukimaliriza nawe ekityo nakkiriza atwalibwe ku poliisi. Olwatuuka ku poliisi yasangawo ab'eŋŋanda z'omukyala abamu ne abamu ku bawoololo baawo kumpi ng'omukazi bwe yeesandabala nti omwana wange ndabye n'omwana wange omusajja amwebaseeko omwana wange nabaana eri bweru anange munyambe omusajja yebase ku mwana wange. Haji agamba natunulanga n'ebibogera sibitegeera nga ndaba omukazi afuuse ensonga wabula munda munze nategeerera ddala nti ku luno omukazi yali annina. Bwe baatuuka ku poliisi wali ekinyusi wano wenjagala owulirize wano wali ekinyusi omwana baamubuuza wuliriza wano Haji ati mukujja yali agamba nti omwana baamukutte eggulo limu. Haji ati mukujja yali agamba nti omwana baamukutte eggulo limu. Omwana bwe baamubuuza yagamba bankwata Gwakutaano ku poliisi. Tukyali ku poliisi mu Gwakutaano bannange njagala wulize bulungi tubeko bye tugatta. Haji n'agamba Gwakutaano banne esaali mu ggwanga ne bamugamba olina kati ndowooza olaba twali twogerako bammasembo Haji tasobola kwogera oli ali mu kkomera tebakukeba naye kati ndowooza otegedde entegeera y'abantu oli alina mu kkomera ne mu kkomera tosobola kuyingizaamu ne bale tuyina kakati Haji yagamba nti saali mu ggwanga kibava baamubuuza nti olina ekikakasa nti ddala tewali mu ggwanga era nabwe gutyo ne batumya ebipapula bye ne paasipooti ye ku poliisi. Ebipapula bye baagenda okujja nga Haji wuliriza wano nabyo mbitegedde leero ku basisita be kati bongedde ate okunkolekitinga kubanga abamu lwesoso basinkana abamu abasinga ddala lwesobala. Haji yakomawo ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu mu ggwanga. Omwana ng'agamba baamukwata mu Gwakutaano. Omukazi n'alemerako omwana ngeze manyi baamukutte banne muve mu katembo omwana nge baamukutte era kitawa badde amukozesa. Obudde bwali bugenze ku ssaawa nga buwungedde nga Haji tebakyayinza kumuta ng'alina kusula mu kaduukulu. Bwe bwakeera ku makya nga balina okugenda mu ddwaliro bakeberere ddala obanga ddala kituufu omwana yakozeseddwa.
bamukwata kwaliko senga omu ku bakaggalanda ba Haji abaana abaganda be wali omukyala gwenda byeko mulungi ennyo ye ne Nakisu Yizuula ai omusango ogwo ne bessa mu ddene bagende balabe bakebera omwana wabula mu kugenda Hajjati yateekawo embeera ey'obutaagala kugenda na muntu yenna wa famire y'omwami era nga Hajjati yateekawo embeera eraga nti y'omwana we kye baamukoze kimala famire ntakyagyeesiga mundeke ngende n'omwana wange omusawo ayiko kye yava agamba nedda nnyabo kwina okugenderako omuntu yenna avudde ku ludda lwa suspect toyinza kumala gakola kintu ekyo wekka embeera gye baateekawo yasinza Hajjati amaanyi era nabwe kityo ne basalawo okuba nga bagenda mu ddwaliro eddwaliro bagenda mu ly'ensambya yes mbaserabidde bagenda mu ly'ensambya era ery'amagye ne basangawo omusawo bamusangawo kaawo ennyini mu kumusangawo omusawo we baatuukirako ne bamunnyonnyola ogwali gubadde era olwabo okugumunnyonnyola ne batwala omuwala mu kasenge wabula nga tebannamutwala ne babuuza omuwala ono nti ku bantu bozze nabo ani gw'owulira teweesiga nga ku byonna owulira tomwesiga era baasalawo ne basonga musengaawe omuwala n'asonga musengaawe ng'alagaye tali contented kumukebera nga sengaawe waali mu kiseera ekyo kyennyini dokita kyeyava amugamba nti naye wonte tuli byakyama bye tugenda kukola kyetaagisa sengaawe abeerewo wabula ekyo ne kirema ne bakiremesa Hajjati ng'akyagaanye not until akasenga oluvannyuma lw'okukayengera senga nga akkiriza asigale wabweru ng'omutima gumuluma awulira afa dokita awulira kimususseeko kyeyava afuluma wabweru n'ayita sisita n'amugamba n'ayita senga tiwamma jangu obeerewo kati zino ensonga omwana talina tutegeerera jangu obeerewo senga w'omwana ngamba meeya natunula nga ndaba byonna ebikolebwa dokita okwali okukebera yakomawo n'atukakasa era nga weetuli awo nti ddala kituufu omwana yakozesebwa kubanga tali vagini wabula talinaako scratches talinaawo obubonero bwonna bulaga ti eno yabadde rape kitegeeza omusango gwa rape tugujjirawo wano ne tuteekawo defilement ti omwana atanneetuuka okubanga talina mbuzi ye oba mbeererayi kaba kabonero akalaga nti yakozesebwa guba tegukyali musango gwa rape kubanga talina wadde kabonero wadde nga nabaana eri fayini bulungi nga talina wadde buzibu kubanga senga agamba kyonna baakikola ndabaawo ku mwana bulungi nnyo ne tusigala ku musango gwa defilement not rape kyekyali kigenda okufuula rape nti omwana abakusangibwa nga ddala nabaana yakoseddwa aliko emitwagulo gyonna baali basobola okugireka nga eri rape naye dokita yabalambika n'abagamba ti musango guno gwetaakisa kuba erina kuba defilement not rape mukazi yatandika okuteekawo embeera atali mulala wabula maama w'omuwala kyeyava atandika okwekalakaasa n'okusambagala nga bwagezaako okuteekawo embeera eyagala okusikako omusawo report omusawo kyeyava amuddamu ti report eno sigenda ku mwenna kubaako gwenjiwa olwo nno omukazi nga atandise okukala amaaso ng'atandise okukyukira mulamu we n'okumuwerekereza ebigambo ebisongovu gamba n'okumuvuma n'okumulangira ebigambo ebisongovu munayiganda njagala kutegeezaako nti
balaba kisuse omusawo kyava yabaviira abagamba nti nze report ku mwenda sina gwe ngenda kujiwa IO oba omusirikale ali emabega w'omusango gwammwe guno. Era nabwe kityo nkugambye tuli live ku mukutu gwa X Media ku YouTube ne ku Next Edition TV kwe tuli. Je mikutu gya YouTube egiri official. Je nkakasa nti at least jejo content oba ebigambo ebifaanako bito obisangako obiwaka like ne ka comment. Next Edition TV. Next Edition TV. Ojja kugendayo ne ku mukutu gwa X Media. Bakomawo ku police nga nakisuyizula ne musengawe oba senga w'abaana ne Nisha ng'omwana talina wadde bulumi wadde bulwadde ekintu ekyabajja enviiri ku mutwe bwakeera ku makya ugenda okulaba omukyala ng'ali mawulire ne Ruth Kalibala ng'agamba nti nabaana y'omwana we erengejja. Sister bano bakugamba engeri gye tuli naffe abawala munda buffe twali tuyinza okubaako kye tulowooza nti oba oli awo muganda waffe yandikikola naye ate ekyabajja enviiri ku mutwe kijjawo byonna kwe kubanga omukazi gwe babadde bonna mu ddwaliro ne bakebera omwana nga mulamu bulungi ate okumulaba enkeera mu mawulire ng'akuba mulanga ng'agamba nti omwana wange nabaana eringiriza. Kino nno kyonna kyasiimuulawo obujulizi n'ebigambo byonna ebibadde bitandise okujja mu bwongo bw'abantu abamu ne bamanyira ddala nti omukazi ono yandiba n'ekigendererwa ekirala ekyawukana ku kyabwe kye babadde balowooza. Gw'ate abantu ababadde mu ddwaliro nga n'essenga waali nga n'omusawo waali ng'omwana mulamu ng'atambula bulungi omusawo natuka n'obbagamba nti omwana eno sireepu wabula defilement kuba omwana talina mbeerera halaga nti yakozesebwa naye takozeseddwa nnaku 2 emabega wadde nnaku 3 emabega wadde wiiki. Omwana alaga nti yakozesebwa ennaku nnyingi nnyo emabega oba emyezi egiyise emabega naye ate n'ekyeyakozesa engeri yakozesebwangamu eraga nti yabanga eringa yakyeyagalire. Alaga nti sex yamukolanga nga kyeyagalire. Kati bano ekibeewuunyisa ti omukazi ate ono atandika atya okugenda mu bamawulire ng'olwedde n'omuntu suspect bamulina ku poliisi atandika akuba omulanga ti omwana nabaana ye ebadde erengejja ng'era ne bw'otunulayo bw'oti osobola okugirengera. Awo nno okutaagalatagala n'okutankana we byatandikira kubanga yali agambye nti omwana ne bw'olingirizayo nabaana ogiraba. Omusawo ng'akebedde bulungi omwana yazze yeetambuza buli kimu nga kiri bulungi era omwana nga ali ku muzuuli. Kale nno ekyasinga okwewuunyisa abantu ate lwaki ogamba ti ate nabaana ti ne bw'olingiriza bw'oti. Kino nno kyampaliriza nange okubuuzako ku bakyala ab'enjawulo. Bakyala ab'enjawulo bagamba nti omukazi okulabika nabaana si kintu kyangu ky'oyinza kuyita kya mukiino. Ti era abamu batuuse n'okufa n'emyaka mingi egikyali wano nga tolabangako ku nabaana ya muntu. Era ekikwatagana ne nabaana okutuuka okugiraba si kyekintu ekyangu ky'oyinza okulaba era kirwawo okulabika. Ne bw'oli kibuuza omuntu yenna ne bw'oli kibuuza maama ne bw'oli kibuuza kitaawo. Kakati beebuuza omwana gwe bajja ku ssomero gwe watumya ku ssomero ate bw'atuuka okuba nga omulaba n'otuuka ne nabaana mbungo bw'otunulayo bw'oti ng'ogiraba. Senga omwana agamba nti omwana baamugalika buli kimu baakikola nga balaba ng'omwana mulamu bulungi nga talina wadde buzibu bwonna. Kale nno ekyasinga obbeewuunyisa ke kaseera mpawo we kaaga okutuuka ne baamugamba nti ate omwana nabaana eringiriza. Era senga olwawe bw'abadde annyumiza ngambye ne kitandika otweraliikiriza lwaki ajja teyali atugoba nga tayagala tugendereko mu ddwaliro. Kale oba singa bano tebaagenda oba oli awo
baali basobola okukizizika n'okukibuzaabuza naye ekisinga okuluma senga w'abaana agamba naliwo n'amaaso gange ng'omwana mulamu bulungi nga talina wadde wamuluma ng'omwana anyumya ayogera era ne buli kimu kyakolebwa omusawo n'atukakasa nti omwana eno si rape wabula tuyinza gidescribinga nga defilement wabula not rape wabula ekyamujja enviiri ku mutwe akaseera mpaawo we kaaga ate ono atandika okunsomesa eggwanga mbunga nnabaana y'omwana bw'otunayo n'ogirengera nga ne bw'aba mukyala gwe wenna ng'oyinza okuba oli muwagizi wa zuula oyinza okuba ng'oyagala zuula okuze kutuuka awo tolabangako muntu avuddeyo nnabaana tolabangako muntu gw'olabye nnabaana ye wabweru bakoze byonna effujjo naye kikwatagana n'okulaba ku nnabaana si kintu kyangu era si kintu kya muniino ne bw'onoobuuza abadokita mu maaso awo nja kuyita ne ku badokita bongere okuba nga battaanya ensonga zino n'okutunnyonnyola. Bannange I'm tired of Zula story giveeko genda ku live z'abakabaata gye bali mu kuwemula. Lwaki weesiba ku zino live ziveeko zino si za bwongo bunafu. You can get somewhere ogenda kwezo live z'abo abavubuka abo abawemula. Wewe owuliranga live z'obwongo manyi mwamanyira zino zigaba mazzi senga gundi kulannama senga nalweyiso atunda eddagala ly'egundi zimulega waya erigeza n'erikoza kale weekwate senga gundi awo oba omufunye awo oba omufunye awo oba omufunye ekasita emboozi etuukagana n'obulamu bw'omuntu emboozi ekwatirwako awo obwongo butandika okukaluba mu kaawo ate nguko bintamye ekasita ayita wali nga bagundi bano abeewemula wano waliwo abaana abeewemula agagambo gwe kino oli musiyazi okolabe awo waliwo sekita y'abantu abamu nga oba obamaze eno program bagira sekanyo lya extra the undercover era bwezikwananga ssaawa 4 n'ekitundu gomanya bumanya nti meya alese eno emboozi weggwera eya Hajati Zula ne banne wemala okuggwa weggwera ate tulina emboozi endala gye tugenda okusaba okulula naye egenda kubeera mpanvumu era egenda kubeera ya butundu gwe just weekuumire ku program yaffe bagita sekanyo lya extra the undercover akati ojja kufuna ebintu bingi reka tweyongereyo bino byonna nga bikolebwa tudde ku mwami kaziwe tukomyeyo wa mwami kaziwe ono agambibwa okuba nti yali emabega w'emipango gino gyonna emboozi bweyongedde ng'egenda mu maaso emboozi neeyongera okugenda mu maaso etandise okuleetawo okutya kw'abantu bano kirowoozebwa nti bano mu kupanga ebiboozi byabwe okusooka tebakirowoozaako nti binaatuuka eno gye biri baali bakwata Haji abaagala kumukangamu nga bulijjo badde bamukanga era yensonga lwaki waliwo enzikiriziganya ezaagalwa okutuukibwako ku poliisi y'e Kajjansi wano wenjagala muwulirize bulungi nga Haji eddoboozi ne mwasooka okuwuliriza nga Haji agamba Hajati ne lwaki okola ebintu bino lwaki tozze ne twogera abantu oli mu kweswaza tuswaza nzize ne naawe oli mu kweswaza era muwulirako eddoboozi eryajati nga agamba nti ebintu byoyagala okumpa ennyumba ogenda kukiwa abaana bo miliyoni 2 gw'oyagala okuwaayo oyagala gawa bapoliisi kati nze mba nfunira wa wuliriza omanyi nagamba wano twetaagawo just bwongo nagambye anaayagala okutegeera wanajja kutegeera
gwe yawulira ku audio ezo tuzanarayizinga Hajati agamba Haji nti ongamba mbusebo millions 20 mbune nyumba kati nyumba ya abaana bo kati nza hanzo nzorobo mpadde ki kitegerekeka nti omukazi okusooka ye kigendererwa kye kiyali ayina kyali kyakwagala musajja akkirize okuwaayo ekizimbe kye ekimu ennyumba kati obutakwatagana buvaawa Haji ng'akkiriza okubaako byawo omukazi songa ziggwe kubanga yali abimanyira dda nga bamanyi omukwata kiyiifuyiifu ne bamuggyako nga millions 5 munja zirizi basooka omuggyako millions 2 nga bamusibyeko ogw'obutujju kane wana abadde alinga eyakimanyiira ng'amanyi nti omukazi banne bayagala bintu kambi muwe nenze sigenda kube bannaye ka neesonyiwe era n'endagaano weeri ku ndagaano eyo gye tulina nga kuliko n'emikono gy'ajjati ng'akakasiza ennyumba okugitwala bwe baleeta endagaano Haji agisomemu ng'endagaano eraga nti nguzizza Ajjati Zuula na Kisuyi Kazibwe era erinnya Kazibwe ne litabula nnyo Haji erinnya lino lyatabula nnyo Haji